Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda. Anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'Ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo. Nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi. Tukyali mu katabo omulembe gwa Muteesa owookubiri. Akatabo nno kano kawandiikibwa omukulu Alinesti Kibuuka oba muyite Ernest Kibuuka. Era ng'olunaku olwaleero tutuuse ku mutendera ogugamba nti okutikkirwa okw'obuwangwa. Munnange okulayira nga kuwedde era nga Kabaka akyayimiridde mu kigango okumpi ne Namulondo. Katikkiro n'alyoka amukwasa amafumu 2 era n'ayogera bw'ati, twala amafumu gano ng'akabonero ak'obufuzi obukukwasiddwa kaakano. Ate ow'essaza Mukwenda Ssaabagabo wa Buganda n'akwasa Kabaka engabo eyabajjibwa era n'erukibwa mu ngeri ey'Ekiganda nga bw'amugamba nti twala engabo eno nga ke kabonero ak'omulimu gw'okulwanirira obuyinza bw'abantu bo era n'eddembe lyabwe. Awo Omutaka Akasujjulubinga n'amukwasa empiima nga bw'amulaamiriza nti twala empiima eno osalenga amazima era ng'obonereza abo abakola ebitali bituufu. Ate Omutaka Ssemanobe n'ajja ng'akutte enjulu eziruka ebibbo n'azimukwasa nga bw'amugamba nti nkukwasa enjulu zino nga ke kabonero akategeeza nti okuva ekibbo lwe kitayatika nga nsuwa oba ekita abedda bakitwalanga ng'akabonero akalaga obuwangaazi, so nga enjulu bazikozesanga ne ku biruka ebirala ng'engabo, oluggi lw'enju oba ejjigi eryawula ebisenge mu nnyumba ey'Ekiganda ey'edda. Omuwanika wa Buganda n'aleeta ekyambalo kya busuuti n'akiwa Omutaka Mugema n'ayambaza Kabaka nga bw'amulaamiriza nti kaakano nga bw'oyambaziddwa busuuti y'Obwakabaka, Mukama Katonda wo akuwenga okutegeera n'amagezi n'obuyinza ebiva gy'ali. Busuuti eno yakolebwa mu Misiri. Busuuti eno yakolebwa mu Misiri, yatungibwa abatunzi abakugu ennyo abaatunganga ebyambalo by'Abakabaka nga Faruku owa Misiri yatungibwa mu langi ya bbululu n'omukugiro ogwa zaabu ng'erimu ekifaananyi ky'engabo n'amafumu ga Buganda. Kabaka ng'amaze okwambazibwa ekyambalo ne yeetegekera omulabirizi okumutikkira engule. Omulabirizi Bishop Stewart yabuulirira Kabaka ebigambo bingiko n'amujjukiza ekirayiro kye yasooka okulayira era n'ekyo kye yali yakamala okulayira. Awo omulamuzi wa Buganda n'aleeta Bayibuli n'agikwasa omulabirizi, naye n'agikwasa Kabaka ng'akutte Bayibuli mu mukono gwe ogwa ddyo n'alayira bw'ati, ebirayiro byonna n'ebisuubizo byonna bye nkoze mbikakasizza kaakati, Ayi Katonda mbeera. Awo Kabaka n'atuula ku Namulondo. Sseggirinya ow'ekika eky'Engo n'aleeta engule ey'Ekiganda eyakolebwa Abagirinya n'agiwa Kabaka n'agyetikkira ku mutwe. Awo engalo n'obuluulu ne bisaanikira ekifo kyonna. Oluvannyuma abakulu 3 ne baleeta engule yennyini ey'Obwakabaka ne bagikwasa omulabirizi eyagiteeka ku mutwe gwa Kabaka. Okwo kwe kwali okumutikkira engule kwennyini okwali kulindirirwa. Oluvannyuma omulabirizi yasabira Kabaka. Abakulu 3 ab'amasaza 20 n'Omutaka Mugema nabo ne bajjayo engule zaabwe nazo ezaakolebwa Abagirinya olw'omukolo ogwo ne bazitikkira mu ssanyu lingi nnyo era ne banyumira omukolo ne bakamala bukamazi. Nga Kabaka akyali ku Namulondo, Omutaka Nankere yaleeta empeta n'agikwasa omulabirizi eyaginanika Kabaka ku ngalo. N'Omutaka Kayiira ow'Embogo yakongojja Kabaka ne Lubuga ne babakaazakaaza
abantu okubalaba wakati mu mizira n'okujaguza nga kwe kuli n'ebivuga. Omukolo ogwo bwe gwaggwa Ssaabasajja Kabaka n'abagenyi be abayite ne bagenda mu ddiiro ly'essomero ku byokunywa ebitonotono. Awo Kabaka n'ava e Buddo okudda e Mmengo ng'ayita mu kkubo eriyita ekyengera n'asomoka omugga Mayanja okutuuka e Nateete ne Mmengo. Akawungeeza ako waliwo okumulisa emimuli nga gitandikira okuwankaaki okwetooloola olubiri. Waliwo okukuma enkoomi ku nsozi mu Buganda bwonna, ku masaza n'amagombolola, ng'abantu bayimba ennyimba ez'essanyu okutuusa mu matumbi. Kyokka waliwo emikolo egyakolebwanga mu Bwakabaka, mu bakabaka ab'edda egitaakolwa ku luno. Gamba Kabaka teyalinnya ku kafunvu akali mu kifo ekiyitibwa Nakibuuka. Kigambibwa nti Kabaka Bemba eyafuga obubi abantu be awo we yabeeranga, era basajja ba Kintu we baamuttira. Kintu n'alyoka ali Obuganda bwe yalinnya ku kafunvu ako okutegeeza nti olutalo aluwangudde. Bakabaka abaddirira kye baava nga balinnya ku kafunvu ako nga kitegeeza nti be basika ba Kintu. Okumpi awo waaliwo ennyumba ya Bemba eyayitibwanga Buganda, era Kintu bwe yawangula Bemba n'agisulamu. Emikolo gy'amatikkira gyamalira ddala ennaku 4 nga gikyabumbujja. Abange ebyo nno siibisuseeko wano, wabula munninde mu kitundu ekirala ng'ate nkuwa ebirala. Nange kanzire e Nabalanga Bukoba Kyaggwe. Ayi Katonda akuuma Namulondo.